Mwami Museveni kyasobola okutuyamba nga ali mu kulaba ebigenda mu maaso. Speed emu agirinnyeko. Okay. Mukona amujjukize nti osibamuko. Amujjukize nti osibamuko kuba bw'enaagwa tejja kudda tejja kukosa abantu. Ne ko driver ayinza okugenderamu. Ejja kukosa abantu n'emmotoka eyonooneke. Nkitegeera. Ate nga tetulina ndala. Tulina ate olugero kyatambula luwanvu. Very true. Kakati ebyo byetaaga kumunnyonnyola abitegeere. Enguzi si nnungi atwagala erwanyisibwe. Naye ekibi nti bali mu kuyiga basimamira ndira gya muntu atya omu gwe baagala okuggyawo influence ye mu buli wamu naye abatannakwatibwako bangi. Nze ngamba ng'omaze okukwata Anita Among. Yes. Omuntu yali addako yalina kuba Thomas Tayebwa. Kuba yali ku kido. Era tetwawulirako ebbanga lyonna nti bannange vice speaker ne speaker bafunye obutakkaanya. Amawulire banne abamu tebannabalaga. Abantu bangi abaline ababbye ssente eziri time was 10 ku Anita Among. Omwe bali muntu teri aboogerako. Ate bano abayigga bano babamanyi ne tebabanyigangako. Kati nkugambye kati bano bo bafuuse enkoko njeru. Abantu balina kye basasulira okukolagana neyanyizo abakulu. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange. Ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much okubeera nga gwe oli awo wonna wooli atugoberera olunaku lwaleero nzize kutunula ku nsonga za Parliament. Esente ziwera ddala obuwumbi 32 n'omusobyo ze zaabuzibwabuzibwawo mu ngeri y'amankwetu ate era olusegere lwonna oba abantu bonna bali ku lusegere lwa Anita Among ke kaseera akakumunta katandika omu ku omu era byonna tugenda kutunulako awo. Ndi ne Council Matovu yatuba tutunulira ku bintu bingi nnyo era omumanyi lwembeera naye tetwawukana ne twogeddeko ku bya ttaka mu maaso wali show eneggwera tujja kuba tutaanya ebimu ku ebyo tukakasa nti bina kye bijja okugattako. Council sebo nsanyusa okulaba nange okusinga obulamu bugamba ki obulamu sibo pozi mmwe naffe mwe tuli nsaba mbulize ku abatulaba enda gye musinza bane tulaba mbabuuzaako abafunye ebirungi nembeebalizaako Katonda ne musabira bibakuumire abafunye okusoomoozebwa okwenjawulo ne mbasabira nammwe mukuvuunuke byebyo muganda wange. Okay, Council ensonga bagirabye IGG bwe yavuddeyo n'atuwa order elondoola ku ssente ezibuzibwawo ezinaddala mu ofiisi eya Director of Communications ku Parliament awo omukulu Chris Obole twageza okukakananga lisiti ejjirako olukalala lw'abantu abawera 7 essente ezibalirwa mu biliyoni kumpi nga 32 plus nga zaabuziddwawo. Kasi ensonga eno gamba nga zaabuzibwawo zaabuzibwawo ensonga eno Council gwe nga gwe omuntu kati mu kubiraba mu mateeka kituufu oli wabulankanya ensimbi w'omusolo alina obuvunaanibwa naye era nga wewabalabye nti Chris Obole olida abantu baali bamwemulugunyaako nnyo ne banne. The funny thing ate mu bano nga obala 7 mulimu ate abaali ennyingi ezisinga eza Chris Obole bakuba nti yali mu communication kuliko 14 kati naye kati muli ono lyerinnya lyalifuluma nnyo nti yateranga okuva ye mu kamera n'adifendinga n'akola atya. Era nalabye David Kabanda agamba nti n'abo abaatwala Service Award nabo bakwatibwe omukadde waffe ow'ebitaano naye kati Kabanda yadde akibugezo obutamanya ensonga emala okusalwawo kooti
kati tosobola kugiddamu ne mu mateeka omuntu tasobola kuvunaanibwa mirundi ebiri ensonga y'emu bwe okuvunaana nti watta gundi omusango ne gwoggwa sidde eno ne ŋŋamba naye musajja oyo yattayo ne gundi okuggyako nti ate nti omukujjako kati tosobola okukola kujulira naye osobola kuddamu musango ne gutandika buto ng'ate ng'omulamuzi yakusala dda kati ensonga ya service award kooti yagiwaako ensala era ne bakakasa nti bali bamaze kuteekawo inaaba exonerated kakati so kyemmanyi mwobo obuufu kiba kyejjeereza mpuuga kiba kimwejjeereza naye kati bano bennyini ne bano bennyini ayigi mu ntandikwa yagamba bamuweereza okwemulugunya kwe about speaker nga bitandika n'offisi y'obwa speaker ne parliament yafunye complaints era agenda kukola okunoonyereza offisi y'obwa speaker omanyi abagibaamu etwala speaker n'omumyuka gattako ba sekuritale era ku baana abavunaanibwa omusango kuliko ne sekuritale waanitamu kyokka ate ne Chris Obole okujja ku kuno ekifo kyalimu era ali seconded by Anita Amongo naye yali abaddewo ne ku Kadaga however Kadaga we yamalirako ebafunamu kabulakanya naye n'akomawo so kiraga nti obuzibu bwe buliwo nti ekintu kino kirungi enguzi si nnungi atwagala erwanyisibwe naye kibi nti bali mu kuyiga basimamira ndira gya muntu atya omu gwe baagala okugjawo influence ye mu buli wamu naye abatannakwatibwako bangi nze ngamba ng'omaze okukwata Anita Amongo omuntu yali addako yalina kuba Thomas Tayebwa yali ku kido era tetwawulirako ebbanga lyonna nti bannange vice speaker ne speaker bafunye obutakkaanya nti buvaawa nti bwansaasanya ya nsimbi tekyaliwo kitegeeze nga bana yali ki bw'ogamba nti ono yakwatanga ssente n'azikozesa byayagala ng'ate deputy we yaliwo era tebaakaayanako okugambya Anita alina enkola emu ye yali talya yekka kyova bano bonna obawulira bonna abasika buli omu alina enkola ye yali yakiyizzi ye yali ng'ayuza ow'amayinga akasuwe kati mwena muyuza kati yayuzanga buli omu n'amuwa kyamuwadde kyova batandika okwantinga mu butuufu bonna bali bakola ku palamenti awo baba beetaaga kukwata naye bali mu kulondobwa naye balondobwamu bani abaali connected ennyo kwani ku speaker kati be bali mu kukwata ekyo kyekibi nabagamba mateeka tegalina kuba selective okwejjeereza kwa deputy kuvaawo wano anti nkugambye lwakuba nti ye aba authorizing operation eno ali in good terms nabo kati mwenna abaliroyo eri oli gwe yatandikirako mulina okulugwamu kati ekyo kibi amateeka tegalina kuba selective mateeka goba musaze okukwata nti bano batambuza office eno n'obukulembeze bwa parliament nga bwe bwali nti bwakwata bubi ssente abantu abo bonna baba investigating bulungi bwabanga bonna babulankanye ssente baba prosecuting bulungi naye okukwatako bano nojja mu office bano babi n'olondamu omu n'omuleka kubona ali mu kusavinga bulungi nojja ku bano abali bakolera oli kati obotta meaning ya kino meaning yo kulwanya Aigigi addeyo script agitereze Aigigi ateze script ye atulage nti yeta iko order ate ntako order za muntu atulage nti akola office ye eri mukolera mandate yayo ate mu bwenkanya naye kati ezibu kye tuli mu kufuna wano tulabanga bayiga akabondo ka Anita Amongo ke bali mu kusikayo kanso bakati batandikiddeawo wajula kino ekisanja bagambye nkugambye tewali ekisanja teri kweba nkugambye omwakwata Anita Amongo ne tugamba batandikidde ku oyo nti abasigadde beesibe ebbiri nali nsuubira bagenda kuddako omumyuka yandibadde nkola entuufu Thomas Tayebwa musooke mujje ku bano basekuritale be mudde ku ba communication ba head protocol bonna mwandigenza okubajjako abo nga musoose kutulagira ku bana abanene ababi naye kono mwajjako omwo ate neeno ndaba bali mu kusikayo abatakkaanya nani abatakkaanya n'ono amanyanga abaliroyo eri Anita Amongo tukyali ku kiwendo kya Piero Yu Piero Yu eri mu kino erikyali mu kusima mirandira gya Anita Amongo gigwemu naye on the other hand oba batutte batya ekyokubulankanya essente y'omuwi w'omusolo kibi kivumirirwa
era bwe banaaba gubasinze bakangavulwe naye ate abantu abalidde enguzi okubasingisa obusingisa omusango tekimala nabo bwe gubasinga ebyabwe bikwatibwe bitundibwe sente z'omuwa omusolo zikomewo. Tulabeko ku mbeera ng'eyali ku mukama waabwe nga batwa emmotoka bakwata emukwemu batandise okwaza amaka. Ekyo kyennyini tukyetaaga. Then nga tumaliriza process eyo abo be batandikirwako naye nga bakyaliwo bangi abo nga babamaze batandule ku bigere kati kuba kati parliament yawo nkuweerwa kwa nti baselectinzeemu naye abaali sentebe zaali ziyitako bangi. Okay. Ate batandikira ddala bagendera ne Minister of Finance eno kubanga oluko olunabba wali sente tutandikira eyo baddemu banoonyeze ku ba commissioners abana nabo bonna bano kubanga sente wano commission bwetuula agikubiriza abeera gundi aba speaker era kitegeeza mwenna abali ku gundi mwenna abali mutuula naye nga musalawo sente ziyisibwe pale zidukanye parliament mu nkola etali ntuufu bonna babakwate baddemu babanoonyeze ku nabo bakwate tuleme kubeera muna tuleme kubaamu n'abaana na byana balondo bamukko bamuna kati otta omulamwa gw'enfuga ey'amateeka teeka terirondamu lisonga buli awali akabbulaaka ne likajjawo. Kanso tubadde mu nsi Uganda nga yensi gye baleeta etteeka bannansi ne batandikirawo okubamu ebituli terijja kukola era wano ababyogerako ne bibana nebikola ki ne bizikira mu nkola eno etaddiwewo oba etandise kati ey'okufeefetta n'okukwata tulowooza tugenda kufuna kati ekintu ekituufu ensi bw'erina okutambula. Tewali kituufu kye tugenda kufuna. Abantu batulugunya balina gwe bali mu kutubonereza kimunezeyo kinaggwa nkuwadde ekizampo singa libadde lyakukola singa tayibwa mukwate bw'abanga ye ali bweyo tebamuyitanga ddokola statement kati aweteeka tirina kye ligenda kugonjoola. Ekirala lwakuba amawulire banne abamu tebannabalaga abantu bangi abaline ababbye ssente eziri tayimuzi 10 kuzaanitamu ng'omwe bali muntu teri aboogerako ate bano abayigga bano babamanyi ne tebabanyegangako kati kyenkugambye kati bano bo bafuuse enkoko njeru balina kye basasulira okukolagana neyanyizo abakulu oboth singa NRM muzeeyi anaaba bakakasizza naye olwedde nga banumaze otulagira tugenda okulaba temya lwaliswa ne bali kye bakiso kana NRM kisinge ne begaza aleeta akokera kukakwokere tugenda okulaba ngeri ekintu kitambudde bwekito tumala tusirika era in fact tweet y'omukulu yagamba nti Amongo gwe tosobola kudda kubwa speaker naye very soon naye tayebwa for you a good boy you are protected era yasigala ali protected so kati tulaba amaanyi ago gye baze bage-exercisinga era parliament ne bagitaking over bekapa bagina mutano kati abo yalonze abanambirengayo no mu kibiina n'enteekateeka bwetambula bonna obukulembeze wa parliament obwokuntiko speaker mu myuka we abalina wano abasobola okuyisaawo ebiteeso bye minisita wa security tere bonna bali wano kakati yo Piero yu yeyina parliament kirizo obakola ki oba kigaane yerina parliament ate nno ng'oli awo ne ku opposition waliwo abakkanya ne Piero yu waliwo abali mu opposition eno nga bakitiza na Piero yu nabo mwebali omanyi politics ali bwati abantu abali ordinary balaba ebintu nga bwe biri wano olwayo ne babirabireka abali mu politics ddala abo kati bo balingizaako mu maaso nga ffe twanalizing ensonga nengakyo tekikoma wano nenkirabirako mu maaso ne bali bwe bali kati abo boolengera waliwo abakkiriza nti ewe taba ntaanye etta amenvu Piero ye ekintu kino yekirina ate saa yonna ekimirira ddala nga balabira wala omugaati enkyawo bagenda okugujja bo ne batandikirawo okwekulubeesa nga bukyali era bangi bali mu kwekulubeesa okitegeera bamaze dde okulaba nti 231 omuntu anaabeera safe era nabo bali mu kwekulubeesa bangi naye kati bakyaliko kafansonyi waye twagamba tuli opposition tugenda okutuuka mu 230 yensonga lwaki era bonna abekulubeesa balabire wano Saabaduumizi wa Piero buli lwakoze ebitajjansa boogedde ki
gwe buli mulaka wa opposition okola nga talina kyavaayo kwogera yes manya nti y'omu ku bali mu kwekulubisa tebaagala kunyiza ali mu kweteekateeka tebaagala kunyiza gye baagala kulaga ali mu kweteekerateekera 230 aha kati Pierre Issebe ekintu yekirina era kyemmanyi jajja omwana ekintu yamukimuteeramu alabe bwakivuga this is a transition nga wali abantu balowooza muno transition ijja kubeera bukye ku makya wabeewo ekimyanso olwebe obuyinza bukyuka weebuti mpola organize ez'amaanyi bajja baziobinga mpola mpola muzeeyi yali eri agamba kandabe omwana ono ekintu bwakitambuza nga wendi so that I can guide era muzeeyi yali wali ku guiding era yajja n'abagamba nti mwabalowooza nti byenkola daddy abatama abitegeera kiringa ovuga emmotoka nga co-driver akuli wanagamba nedda abagiraba nti emisinde gifiliko tetutta kale ono nga batandika omwana oyo avuga bubi emmotoka omulaba omwana bwakuba hampu co-driver yagamba naye mwali era abantu gabatandika alabika co-driver tategedde nga akuba ekinya ate nga mwali n'akuba ekisooka n'akuba ekyokubiri nga ono atudde wano ekkoona liwugulanga bw'ayagala n'awugula erisoka n'awugula eryokubiri era bw'abanga abadde tayagala alivuge bw'ati amugambirawo nedda mu kkoona sibamu naye bw'awugula n'avuba kilomita 10 n'addamu n'awugula nga tanyeze omanya ye bw'ati akkiriza kandabe empeta y'omukulu ono ekuba ekigoba tekuba kati ekibi ekiriwo kimu fe abatudde emabega mu mmotoka ono nga dereva avuga mu kugezesa okwo okw'emirundi emingi ayinza okuwugula ekkoona negwa neetaddawo awo kati awo nondabira abantu okufa abatuddemu emabega buli kimu okwonooneka olwo naye bagamba bayongeza omuliro bayongeza omuliro nabo bajja kufeesa kuba kati mmotoka ate yeefudde gwe so kakati mwami Museveni nkyasobola okutuyamba nga ali mu kulaba ebigenda mu maaso sipiidi emu agirinnyeko mukona amujjukize nti osibamuko amujjukize nti osibamu kuba bwenaagwa tejja kudda tejja kukosa abantu driver ayinza okugenderamu ejja kukosa abantu emmotoka eyonooneke nkitegeera ate nga tetulina ndala tulina eyo ate olugero kyatambula luwanvu kakati ebyo byetaaga kumunnyonnyola abitegeere naye on the other hand ogenda okwetegereza politics nga bwatambula nti tulina ekizibu kimu nti ba politicians ababadde nga at least bali yaddeko abamu embeera ezzeewo bagenda tandika okwesonyiwa bagambe ye nkyasiitanira ki nkyafaaki n'abantu bwe twabafiirira tebaalaba mugaso gwaffe batusiibuza bivumo abo kati ate ekyo kibi manyi eggwanga nga linaayonooneka abantu abagezi bwe batandika okwesonyiwa okwenyigira mu bintu eby'ensonga nga obukulembeze kyabulabe eri ensi eba egenderedde era nayina nnyo olutalo ne bannaffe abapulikinganga nti mujjeeyo abategeera muleete abasiru era nalinanga obuzibu okulaba nti abantu abalinimu ensa bava mu politics ne bamulekera abatalina nsa lwaki politics are shaping ensi mu buli kimu ebyobufuzi ebishaping ensoma y'abaana ebyobufuzi ebishapinga development z'eggwanga service delivery ababaka betulonda abali sobo abategeera bajja sobola okubaga amateeka agajja okuyamba okusoma okulungi bajja kubaga amateeka agajja okuyamba ku byenkulaakulana omuna asindikayo abatategeera mmwe nga mugambye nti abategeera kabaveeyo naako kumulabanga akatono ke badde bakoze bali tebajja kukakola kubanga tebalina kye bamanyi kati kyo kyabulabe eri ensi era ndi mu kugamba simanyi bwe tujja kukola naye ndowooza abantu first of all ebyobufuzi bino bigenze bikakkana ekitiibwa kyabyo bwe bisuseemu ezo enguzi ze bali ezitatadde ne balabanga mu politics waliyo ekirimba kya ssente kati abantu bali mu kujja mu politics si kuba nti alina obusobozi alabyeyo ssente era sikula nti azze lwa buweereza kubyalo eyo bakwata bulooka w'ettaka nti ono agira ettaka kuna azimba nnyo katumuwa obukulembeze azimbira layisi bambi najja mu kibuga nga talina kyagendako naye nga yabazeyo era kapito kati ekyo kyabulabe ery'eggwanga paka abantu abalimu ensanga nti bazzeemu kitegeera nti omuntu kajje tumuwulirize byayogera tumanye naddala biti byayogera tulekere okuddamu okulonda abantu ku slogans awo nno we banaalonda abantu mu layini ye obukulembeze bujja kuddamu butereere ne bino bitandise okulaba ebijja mu bakulembeze ebitaliimu nsa bijja kukendeera
kale ali ku Focus TV. Thank you so much bwe nnyo kubeera ng'olaba ndi ne council ono nabagamba nti muleeta olw'okutaanya ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ate era mu kaseera ke kamu kujjukiza bannaffe kutambula n'aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyo ne bakolere branding wa business yo enamba z'essimu kwezi ku screen tulina bannaffe aba Focus Event Services balina enamba kweri ku screen bagamba nti bawo omukolo gwo bakolere service ezikolera omukolo gwo mulungi ddala ku TikTok kwebali nga Focus Event Services lendo labi bakola ubawagire ate era nga ne council Matovu ono tuba naye mu kuyambako ensonga z'ettaka council nga tunaba natandika kintu kyonna ku nsonga za ttaka nsaba abantu osooka obawe enamba ya WhatsApp eri eri 0705 51 6319 okay oba 0705 5 kaga musatu 19 council nsaba kano tukayiseewo mu sheno yennyini kiraya nti gwe nakuwadde before case ye nga tunajandolinga waŋŋambye wasanze ekinaki tube mbeeko ebibuzo nange byenjagala okubuuza so that n'omulabi waffe ayinza oba alina embeera y'emu obuzibu bw'alina yagenda ne bamutransferingira ekyapa naye ekyapa mu kukikola nga ettaka liri walala lesasuma ettaka liri Mmengo ne bakola ekyapa ku ttaka eriri Mmengo naye ng'ekyapa kisoma Nateete kitegedde kati okusoomozebwa kuliwa kuli awo nti ekyapa kiri mmanyage kiri mmanyage era kiraga ne plot number biki byonna ey'Emmengo yes naye ekyalo ettaka kwelirya ne bateekako Nateete kitegeeza bwakireka nga bwe kiri mu mateeka alina kugenda Nateete naye ate bw'atandika okunoonya aleete saveya wajja okunoonya ekyapa kino okukituuza tekituulayo Nateete kwate kiinaawo naye ate kiba kirina kutuula eno wa Mmengo yes kati okusomozebwa kwe kuli awo so what is the possible way out kati andi kati yasooka registrar w'ebyapa aba senior registrar we yakolera ekyapa that is ekyapa kiri mu Singo Metiyana yakola registrar asobola okitereeza yeetaaga kumuwandiikira kumutegeeza nsonga eyo nti munange ekifo wateeka ekyapa kino si we kirina okubeera kati mu buyinza bwa senior registrar asobola okikola ki okitereeza kaso ki ekyetera ebintu bwe biti oba this misinformation olumu enzijuza bye mujjuza ku transfer forms wa olumu bisobola okuleeta ensobi okuva ku wano n'ejja paka ku kyapa ate era olumu abakola ebintu bino bantu kati era mistakes olumu zitera okujja mu layini eyo byendowooza ebitera okuleetera abantu obuzibu naye ekirungi bitereezeka bitereezeka era n'ekyo kijja kutereera kuba ekyo kukola waliwo solution yakyo esobola okuba nga ekitaasaako osobola okuba nga ekireetera okugira nekitereera kaso ensonga endala era gye nabadde neekuusa ku ekyo nti abantu bano balinako plot ziringa 3 naye ate mu kukomawo bamukola transfer bali basaba transfer ate ya muntu omu yakomawo nga owuninga bino byonna plot zino 3 anti kati bali abamukolera transfer plot maker 3 naye ate buli plot eriko nnyiniyo kati ekyo kirala kizibu kiva ku yo lands oba registrar kyemumuteera ku mmeeza kyakola kyemusabye kati kyebaasaba kyeyakola kati waba waliwo eno fraud eno mu ntandikwa then kirina kuva eno ne kitereezebwa ebyapa bino either babyetaaga kuba cancelled oba naye nga kitandikira eno kuba bano ebanaakiraiminga nti nno ono tasobola kukozesa lukujjukujju yafulumira mu kyapa kino anti okukola ki okola okujjukujja okugamba nti bibye n'abikyusa because byonna byafulumira kuba bw'agamba nti bibye of course amateeka gago gagamba ali mu kyapa yasooka okuba nannyini yerigo owner yes naye abantu bano abayinako interest kyabuvunaanyizibwa nga tebannakola kirala kati bo baba balina genda ne bateeka kavyeti ku byapa ebyo so that tewali transaction esobola bikolebwako yonna
nga tebanaba kulisolvinga kizibu kino. Kanso tujjukizeemu caveat eno wagamba makubo ki ge bayinza omuntu ogikola. Caveat olwokuba kati gumu ku mirimu gyange agyetaaga gyangondabe ongamba omanyi kanso njala kuntera caveat ali eyo ng'ettaka likyalinamu enkaayana oyagala tuteekako kye bayita caveat lisobole okubeera nga okukola transaction yonna ekwatagana ku ttaka kitegeeza alirina batasobola kulitunda alina ekyapa ekyo tasobola kuguza muntu n'amusaliza n'amukolera transfer ya kyapa nga kuliko caveat. Kubanga aba alina okusooka n'amanya caveat eno kubaako ensonga lwaki yateekebwako. Then ajja kunoonya amanye lwaki naki. Kanso tuli baana kitaffe yafa natwekera omusika bw'atuuka ne yeekengera nti mulimu ebyana bino bitu abaana bano be nalekera obuvunaanyizibwa bwabwe ayagala okutunda oba okwetumiikiriza oba omu ku baana nga yeekengedde omusika asobola okukola caveat bulungi nnyo nga beneficiary. Ate eyo nnungi tevaako nti tufunye okwekengera era muteekako caveat nti ng'abaana nti abaganyulwa ku ttaka lino nti toddeko okuteekako caveat tufunye okwekengera nti waliwo ebiyinza omusika waffe byapulani ayinza okukuta eyo tutakkaanya nabyo era caveat ebeerako egendako. So ali eyo nga yensonga gy'oyagala okutuusa kanso enamba ye agikusomedde ate era agenda kuddamu agikusomere so nga ate era ne ku producer ajja kutuyamba agituterekaawo so that gwe alina obuzibu bwonna bwonna obuli ku ttaka alina ensonga yonna nga yeetaagamu munnamateeka omukutivu amanyi nsaba ogenda kuba omunoonyako kanso mulinawo mukoma wano olinawo okoma oba eggwanga lyonna. Kati wano ettaka okusinga enkayana ku ttaka ndaba ziri mu central ekizireeta nakugamba zitandika nnyo ku ttaka eririko ebyapa n'ebibanja biri wano mu central era beebakira nti bensinza okufuna. Landlord abagoba ku ttaka landlord ayagala kumukolera kyapa ow'ekibanja landlord yazinaasala ekibanja abo bentera okufuna era bali wano. So kanso kiriza enamba njibawe ebaddiremu enamba tulabe enamba erizo 705 51 6319. Omuntu yenna waliwo bannaffe abagenda ku kyeyo nga waleka eno akapolotiko bambi wabula tomanyi bikafaako wagenda ebweru waleka ebintu oba olina ssente ze waweereza omuntu akugulira ettaka oyagala okuyambibwako okumanya ekituufu kiri ki kansa asobola okubeera nga akulondo oba akunoonyerezaako akola investigation kyekigambo ekituufu akunoonyereza n'akuzuulira ekituufu kiri ki. Infact bagambe ne kino nga kibenyuma nnyo gwe ate atannagula ng'ogenda kugula oli mu pulaani mu kugula. Yes. Mukwata essente ne muziwusasula bakyamaani b'erusi wano. Amazima nga talina buyambi bwagenda kuwa bw'amaanyi. Olumu omuntu nga naye mwavu. Naye abantu bettanira okukozesa bannamateeka ne bwe sibanze. Ne kali eri akagamba nti sente nazisindikiranga taata ngulira akataka nate ntuuse wano nga birala. Muwerekerezeeko waakiri munnamateeka. Ebyo nabagamba kyabulawe buli okubeera nga tolinayo guroya. Namba ya loya mu simu yo. Ekisooka nga tonnagula baneroja tera obusente tubakyajinga nyingi ojja kubayo facilitation ngende nambe council etuna akataka fikali mpijao nkole kyempi kye batuyita due diligence kuba byonna mbimanyi nkakase nti akataka koyagala okugula byongambe bagambe byonna biri mu line entuufu nti ekyapa kye bakugambe gyekiri tekiriiko caveat nti kakati tugenda kugula nti kanso ndi mukugula milioni 3 nti munamateeka mufune sente bweziti nti nkudrafting agreement eri mateeka esobola okukola mu mateeka social agreement zineza drafting kati chairman wo wekyalo goyagala ennyo ajja kusaininga ko busainingizi wansi nga mujulizi kuba nene ye jawandike yagundi akuzizza gundi era naye asaininga busainingizi wansi okitegedde so
ekyabantu nkibagamba wenna ali eyo ng'ensonga ekusumbwa yeeyo bannaffe nga begambye abali ebweru bagubira ndala emikutu gino ensonga zammwe Council Matovu bajja kuba azikolako. Otherwise obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde mpaka wano munzikirize tusinkane mu vidiyo ezijja maaso awo abeekubire ku mutukutu guno ogwa Focus TV mukola kyamaanyi nnyo bali ku Babylon Media. Thank you so much. Nze Ade Wilberforce Kime Muyanja mbadde ne Council Matovu. For now mpaka enkya. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV bingi